njagala kwogera ku nkumbi. Waliwo omukyala eyangambye nti osobola okunnyonnyolako ku nkumbi. Enkumbi kaba kagoye ke tukozesa mu kisenge. Newankubadde waliwo kye tuyita modern way. Ennaku zino ebintu bikyuseemu nti ebinaabiro tuba nabyo mu kisenge, naye tekimala ekinaabiro. Ngenda kugamba abantu abamu bye batanna kugamba. Enkumbi kaba kagoye oba akatawel akaweweera ke basiimuuza omusajja nga muva mu kikolwa. Akagoye ako keetaaga ne bw'onoobeera ne shawa mu kisenge. Njagala okugamba nti okeetaaga wadde shawa mweri mu kisenge. Kati muleke mbabulira abakyala. Ffe tetukkirizibwa kutawaaza paka okwekwata eyo munda. Tekikkirizibwa. Abakyala abamu enfuluma y'amazzi gaffe tefaanagana. Waliwo abakyala abalina amazzi ge tuyita museerera nga ga white just naye nga gaseerera. Waliwo abakyala abalina amazzi nga galimu olutulatula olutungo. Kitegeeza abamu ku ffe tulina infections. Then ne tubeerawo n'abakyala abalina amazzi nga gavaayo meeru white nga galinga milk. Then waliwo ne gali gamuseereza. Bika bisatu eby'amazzi abakazi tubirina. Kati njagala okutegeeza nti enkumbi ogyetaaga era tolimbibwa ng'omuntu yenna kitogyetaaga. Enkumbi kantu kanafu nnyo okubanga kakulemerera okuba nako. Enkumbi w'ogyetaagira nti omusajja bw'akuyingira alina ebitundu mwatuuka nga waliyo ebintu bwe bityo. Gy'akoma okwebaka nawe bw'akupika bw'afuluma wano ku mubiri gwe wano mu maaso kino ekinyama kya waggulu waliwo ebintu ebigendawo. Ebintu ebyo kino ngenda kukikugamba era abalala tebali kikugamba n'omuntu omulala oba bakkojaamu tebajja kukikugamba nti buli muntu bw'agenda mu kinaabiro yeetunulako. Kawabeere mu ttooyi. Tewali muntu atula ku ttooyi n'ateetunulako. Oba eno eyaffe eya wano eya waggulu oba zino ezaffe ez'okusitama abantu mweringiza. Njagala okutegeeza buli muntu eyeebaka naawe nga musajja bw'ayingira mu kinaabiro yeetunulako. Era njagala okutegeeza bw'oba ovaamu amazzi amakyafu omuntu yeetunulako n'abiraba yesu abinaaza naye waatandikira okukoowa. Those are the only things abasajja be balowoozaako. Your hygiene. Enkumbi ekuyambira wano nti bwe muva mu sex akabaketi kaaka oma akatonotono kabeeramu akagoye ako nga kalimu otuzzi otwokya. Ng'omusajja tannagenda mu kinaabiro ne bwe guba rawundi emu osobola okukakkamula n'oyisaako osobola okuggyako biri ebintu byaffe then ye naayingira ekinaabiro. Abasajja abasinga oba n'abantu bonna kyabuntu teri yeetunulako kakatwere naffe abakazi bw'oyingira mu kinaabiro okunaaba nga baakamala okukumaliriza weetunulako teri ekyo kya muntu. Kati njagala okutegeeza oli takulimbanga nti olw'okuba alina ekinaabiro mu nnyumba agenda kukuleka ku buliri ayingire ekinaabiro agenda kutunuulirayo hygiene. Atunule ku boolozi atunule ne wano waggulu. Abasajja abamu agenda okumaliriza ng'olimu oluntu olulinga entungo oluki. Era abasajja abamu mu ddwaliro babagamba nti mukazi wo alina abasajja beegata nabo so nga si kituufu. Abalala ne babagamba nti mukazi we alina infection. Ate infections abasajja abasinga bazibelievinga nti abakazi muzijja ku basajja balabe mwebaka nabo. Batono nnyo abakimanyi nti infections ziva na ku toilets ez'enjawulo zitukozesa kubanga we have body openings. Kati beera mugezi kusinzira ku hygiene yo n'empale yo kubanga abakazi abamu mulina empale mu kifo ky'okubanga empale eyokyebwa acid kubanga ebitundu by'ekyama by'abakazi amazzi agatuvamu gali acidic gasobola okutandinga blue litmus paper red. Bw'oba owakana gifune weeteekeko omanyi mwe mwagala practicals. Amazzi ago galina kwokya mpale so si kugifuula ya yero. Era bw'olabanga empale zo zibeera yero aga amazzi omanyi olina amazzi amakyafu. Abasajja oba abantu bonna balina n'omuze gw'okukwatako nga mwakamaliriza ali mu kinaabiro n'awunyako. Abakazi abalinamu infections oba gye tuyita candida n'obulalalala bwe mutegeera
atandika okwenyinyala mu magezi so otandikira okujjayo emizeejo emikyafu balowooza nnyo ku hygiene yaffe otherwise enkumbi ogyetaaga va mu katimba waliwo abasajja nga ajja kugumiikiriza obukyafu bwo waliwo atagenda bugumiikiriza naye ebitundu by'ekyama by'abakazi abamu ku mmwe bwe bakuyingira olina ebikuvaamu ebikyafu weeyonjeeko tereeza enkumbi wali ogiteeke mu kabaketi nga mugenda mu muzannyo omale omusiimuleko alyoka agende mu kinabyo naye omusiimulawo one round n'oyisaako aleme egenda nebiri ebintu byo gwe bye weemanyiiko oba by'olabyeko ng'omusajja ali ku buliri awo agudde otherwise a word for a wise is enough